Edwin Ekiring, muzannyi wa badminton eyawummula okuzannya ogw'eggwanga. Ono y'omu ku bazannyi ba badminton abali basinga mu ggwanga Uganda. Ono yakiika mizannyo gy'Olympics emirundi ebiri, okwali 28 mu kibuga Beijing ekya China, kw'ossa omwaka 2012 mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Edwin Ekiring yazannya mu Commonwealth emirundi 4 mirambirira, nga yatiikira nnyo mu 2006 bwe yakiikira Uganda mu Commonwealth Games mu kibuga Melbourne mu ggwanga erya Australia. Ono yadda mu za Commonwealth mu 2010 mu kibuga Delhi mu ggwanga erya India, wamu n'eza 2014 nga kugatta za 2018 ezaasembayo mu kibuga Gold Coast mu ggwanga erya Australia. Ekiring yakomyeko mu ggwanga Uganda n'ebikozesebwa okuyambako club ya badminton ey'ensambya we yatandikira omuzannyo guno. Ngezako kuzza gye nava, kiba kirungi n'oyamba abaana abato abalala bajja. Twetaaga kubeera nga olina omutima omubi obutayamba abantu balala. Kiba kirungi okuddiza abantu, kubanga nange nali wano nali siina waliwo abaatuwa, kati nange nina okuddiza abo. Mbaleetedde rackets, mbaleetedde engatto, si bye bingi ennyo, ne obupiira bwe tuzannyisa obwa badminton. Yes. Okay, ne uniform tugenda kufuna, ne uniform. Kati wayise emyaka 12 bukya Uganda efuna mu kiise mu mpaka z'Olympics muzannyo gwa badminton, ng'Ekiring ye yasembayo era alina obubaka bw'awadde. Saagala kwogerera abantu engeri gye bazannya, oba bazannya bulungi bazannya bubi, nina okuwagira abantu engeri gye bazannya. Nsuubira tuli ku lugendo lulungi, naye abantu balina okufokasinga, ate si kyekintu ekyangu. Abantu okufokasinga okuzannya si kyangu. Naye nga kino kyenkoze kubanga sharing esinga okubeera n'abaana abato, katusuubire tugenda kufuna abaana balala banajja okuzannya. Sijja nakigamba tugenda kufuna, naye it's a working process. Omutendesi Godfrey Kivumbi owansambya agamba ke bafunye ebikozesebwa bakuddamu okusitula omutindo gwa Nsambya Badminton Club. Nina essanyu nti club ekomyewo, nti nagezaako okubira benazanya nabo omulamwa betwakazanyako ba legends, nti tukomewo ewaka, tuzeeyo eri ewaka. Nina omukisa okusanyuka nti bampuliriza era bakomyewo, era omuzannyo tugenda kugezaako kye tusobola tulabe nga gutambula nga bwe twaguzannyira mu myaka gyaffe. So ndi musanyufu nti omulanga gwange baguwulidde era bazze. So this opportunity make us to show the story of Sharing Youth Center. Many people grow from Sharing Youth Center, like badminton, basketball, many teams. And we are very happy when they come to say thank you. They come also to visit us. And this opportunity also, we are saying thank you to the friends who come from German. Ekiring yafuna bamusembeza mu ggwanga erya German ne bamufuula omwana waabwe era azze ne baganda be abamutendereza. So we got to know Edwin almost 20 years ago. When I was 3. Yeah, and I was about 8, I think. So when we got to know Edwin was a very different guy than we know him now. We always knew you had the athleticism like a champion, but we always know that mentally he could have always gone better and better and better and better. And I think now, if you see him now, what we know is Edwin is the most patient, most sharing person that we know. And kindest, and I think that shows his character. Well, Edwin has been there ever since I could think for me, because I was a little kid, and Edwin's like always been there. He's been my brother, he's been with me, and he's been my coach, my trainer, my brother, everything. And when I was young, my parents had to go to work, and my brother was in school, so it was just me and Edwin at home most of the time. Edwin just came home from training, and then we just lived our lives together. Like, he cooked for me, we played games together, we walked around together, we did fun things together. So yeah, I just can't imagine a life without him. Omuzannyo gwa badminton gwe gumu ku mizannyo egisinga okulira okumukumu mu ggwanga Uganda, era essuubi ly'amaanyi naddala eri abaana abato. Nze Abel Kitaka nga nkuyita mu kusaba okwa Good Friday nga 18 omwezi guno, wali ku Canaan Land, Makerere Kikoni.